Program muvubuka wa leero gyenzikaliddemu musajja wa Kabaka biri muye matovu nkulamusizaako ssebo ne nnyabo Mukama yeebazibwe ggwe gwayakyazisa obulamu afunye ebirungi ali mu bifuna n'abisuubira tusaba Mukama abikukuumire abayita mu kusoomoozebwa kulwaza kufiirwa bannange kitalo nnyo ate era abalwadde Mukama abasuuse n'abayire basuumuusa Mukama abibasoomooza Mukama abasuuse bannange. BBS Terefayina buli lwakuna essaawa zino zennyini ekuleeta pulogulaamu omuvubuka wa leero. Pulogulaamu eno yaweebwayo eri minisitule w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo ye minisita. Wansi we eriyo ebitongole bingi ebiddukanyizibwa abavubuka ku lwa minisitule era nga eriyo n'ekitongole kigatta abavubuka bonna mu Buganda gamba kale mu ggwanga ekya Buganda Youth Council ekikulembera omukungu Beka Sejjengo nga ye ssentebe waffe. Naye enteekateeka nnyingi ezigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Wenjogerera bino emipiira okuviira ddala wansi eri ku byalo gamba ku batongole kumiruka ku magombolola gigenda mu maaso. Era buli emupiira ogugenda mu maaso gwatuumibwa erinnya ery'omwami w'essaza. Gamba nge waffe Buddu eriyo Pokino Cup, eriyo Kweba Cup, eriyo Sebwana n'ebirala. Ali ku BBS Terefayina ate olw'enteekateeka eyo ey'Obwakabaka mu minisitule yayo eyo ey'abavubuka emizannyo n'ebitone. Kaakati ate n'emipiira egy'amasomero nagyo gyataddemu giya namba 1. Kaakati we nawulidde ensonga ezo nga ndaba akeetalo n'okwejaga kungi musanywe ppitirivu ne nga nti kampite ssentebe w'enteekateeka zino. Ate ng'ono muweereza mu minisitule eno ey'abavubuka emizannyo n'ebitone ng'ate era munnankoba za mbogo ate mu Buganda Youth Council y'omu ku batulungamya kubanga ensonga bazimanyi bulungi. Gwendi naye wano ye mukungu Katamba Gerard ssentebe ow'ebyemizannyo mu masomero. Kamusaba ababuuzeeko sebe nsijja kukulaba n'okuwulira nsaba obuuze ku batwala n'abatuuliza. Njagala okutwala omukisa guno kubuuza ku bantu ba Ssaabasajja abeekumidde ku BBS. Mwebale kubeera ku BBS kubanga ye yaffe. Wow. Njagala okwebaza munnange biri muye ate agenda okuba nga twogera ku nsonga zino eziri mu mipiira gy'amasomero mu Bwakabaka bwa Buganda. Wow. Njagala okwebaza mwenna abeekumiddeko olw'ebyemizannyo alina okumanya ebigenda mu maaso okuva embuga. Manye embuga bingi ebibeerayo naye nga bitambulira mu bitongole ebyenjawulo. Tugenda okwogera leero ku kitokota mu bavubuka b'Obwakabaka okuviira ddala mu masomero ga primary tuuka aga secondary. Oli bw'awulira Katamba Gerard mu minisitule y'abavubuka emmere Katamba Gerard yaani mu dakiika emu. Katamba Gerard otandika ddi okuweereza Obwakabaka butereevu. Katamba Gerard yatandika okuweereza Obwakabaka emyaka nga 5 emabega naye yasookera mu kuweereza mu ssaza ly'Ekyaddondo nga team manager wa ttiimu y'Ekyaddondo. Yagireeta mwaka 2019 n'ekuba Buddu ng'omukyala ye Kaggo. Bambi Mungu amusaasire byamusaba. Kyaddondo lwa tumaze emyaka ndowooza 9 ku 10 nga tetuba mu kibinja. Kujjukira. So Katamba Gerard najja abeera manager ate n'agituuse Namboole ne tukuba Buddu. Awo ne bwe twakuba Buddu ne ŋŋamba Buddu ekkakkanye. Sebo ojjukira nti ndi munna Buddu. Ate awo Katamba Gerard muwandiisi w'emipiira gy'ebika ate kati olw'ekisa kya Katonda n'akwasibwa ofiisi eya emipiira gy'amasomero mwaka guno 2024. Mpulira mbu oli musomesa kituufu? Ndi musomesa ate era omutandisi w'essomero lya Sacred Heart High School ewa Mirongo mu ssaza ly'Ekyaddondo omuluka gw'ewa Mirongo gwennyini era bwetyo gye tuva. Oli bw'awulira wa Mirongo kiringa ekiri ebulemeezi kale mulagiri nkukkiriza. Wa Mirongo kiri mu Nansana municipality wano mu Busukuma division mu muluka gwa Ssaabasajja ogwa wa Mirongo era nga omukulu omwami wa Kabaka Kawuki
ye musaale w'omulukogo wegombolole Busukuma ebusukuma so bwetyo betutambula ngokutolwa ebusiika wa awo samira Kiwenda nodda mundaawo oba okyamira Bombo kwabiri abangi bwe bayita nti ku Bunyama nodda ewa Mirongo wali Sacred Heart High School awo nkakalabiza emirimu ejange kasita nfuluma ekizimbe eno eyo gye ngenda nenkola ate nentula e Kawanda wensinzira okubanga mpeereza ebintu ebyenjawulo so nankoba za mbuga awedde emirimu ddala ate agipromoting oba agitumbula kubanga ate abavubuka bennina eri ewa Mirongo bakulu nnyo mu nsonga eyo so bwetyo netuba nga tusobola okuba nga tuweereza ensi ekutegedde bulungi enteekateeka z'ogambye eziri mu GYA eza sports mu masomero enteekateeka eri etya juzi mani ku Terefayina nga nkulaba e Kawanda awo n'abakungu aba sports bonna abakugu mu byemizannyo nga tulambula oyo katamba oyo katamba oyo nenga nti oyo katamba ne fayiro totera giteeyo kozi gwe kalani totera kuta fayiro ye kubeera mu ngalo nenga nti oyo katamba oyo anti atayagala kumanya asula ebiwandiiko naye omuntu ayagala okumanya n'ogenda mu maaso okuuma ebiwandiiko so bwetyo 2024 Obwakabaka mu ministry moli sports mu masomero mu ministry mwetuli eyababuuka lwaki ku luno GYA y'amaanyi njagala kwebaza mukama wange ow'ekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga minisita waffe atulambika era tuteekateeka mu misonga zino ti omwaka 2024 tugenda kugula emipiira gy'amasomero aga primary ne secondary Kawanda Secondary School ewa musajja wa Kabaka Haji Magala Haji Maseruka anti Haji Maseruka erinnya lifaanagana Haji Magala ate bamukwano nnyo Haji Magala Katambala naye ate ne Haji Magala Katambala ne tiimu agireese kibibi muzirimu ne Muteesa 2 eri ezirobwe masomero ge gombi weegali mu mpaka zino so yensonga lwaki njagala okuga nti ewa Haji Maseruka Kawanda Senior Secondary School tegeeza Buganda basebo ne banyo tujja kuba tugulawo empaka zino olunaku lwanca Women's Day encanga 8 owekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga ajja kujja agulewo empaka ezo ku ssaawa 9 era amasomero gonna ageetabye mu mpaka zino tugasuubira okuba nga gagenda beerawo kubanga eriyo omulimu ogenda osooka okuva ku makya kwekwa okutunula mu biwandiiko by'abayizi ddala nti bebaabo oba bacuba okwewala abacuba tetwagala kuleeta bacuba ate tetwagala kwonoona mpaka za Buganda so tugenda kubeera n'okutunula mu biwandiiko okuva ku makya okoma essaawa 9 awo ogw'omulimu gugwe kati ate awo tuyingire emikolo egy'okugulawo empaka zijja kugulawo n'omupiira ogwa primary gumu ogugenda okusookawo bannaffe aba Kampala Grammar nga bagulawo ne Muteesa 2 junior school eryakatambala eriri ezirobwe so essaza ly'ekyaddondo ligenda kuba litunkana essaza ly'ebulemeezi kubanga Kampala Grammar eva wano mu Kyaddondo ate Muteesa 2 eva ezirobwe mu Bulemeezi so gwe mpira gujja okuggulawo Kampala Grammar yene emutunde yabumba manyi bali mutunde wali bajja kuba bagula omupiira ate mu bawala foot netball oba omuzannyo gw'okubaka mukwano gwange Dr. Sala Nkonge gwasinga okwagala wano bw'oyogera ku netball oba omutuuse tugenda kubeera bannaffe aba Kawanda Senior Secondary School nga bakyaza ne St. Matiya Mulumba eri Kyanjaawo bonna Kyaddondo so bajja kuba bagula omupiira gwabwe bawala ate mu balenzi era mu balenzi Kyaddondo egenda kutunka ne mu secondary Kyaddondo egenda kutunka ne Bulemeezi Kyaddondo secondary Kawanda Secondary School Kawanda secondary yeyo musaza Kyaddondo egenda kubetunka ne Janani omukungu Kironde okuva wali eri ekalule Bombo Kalule so Janani egenda kuba naye gulawo bwetyo omupiira ogenda kuba nga gunyumira abalabi ogwo gwa ssaawa 10 zennyini oluva mu gwa primary bwe tuyingira gwa secondary nga neeri abawala babaka so gye nteekateeka bwetyo bwe tuli njagala okwebaza amasomero abakulu b'amasomero abaleese abawandiisiza amatiimu njala n'okubuuliza ddala kano nawuliddeko ngoberera mbeerawo nengoberera lwaki ku luno n'amasomero agaali sagaga nti gali gabivuddemu naye gali tigakyajjumbira nnyo masomero nga Buddo Kitende Stada n'amalala ng'ate gakomeddewo mu GYA n'okuwera okuyitirivu amasomero gakomyewo
olw'ebbugumu ndowooza n'enteekateeka ey'omulundi guno kubanga enteekateeka y'omulundi guno eyawukanyeeko ku luno empaka zonna amasomero gonna gayise gayise bulange gonna gayise bulange saate enteekateeka amasomero oluusi gayitanga eri ku miruka ku masaza ne bakuba nevaayo omwajjawa eno ku mutendera eno gwa waggulu naye ku luno Ssaalongo Robert minisita waffe yaga nti amasomero gonna galabika embuga gonna ne gabeera nga gewandiisiriza mbuga kati gye gagenda okuva gagende ku bisaawe kakati ne kibeera nga kitaddewo omuzinzi ogulaga ekisooka quality omutindo mu mpaka weeziri ekyokubiri omutindo bwe guzze amasomero gaffe gali mu kweteekerateekera emizannyo giri egya Uganda yonna kakati tulinga nga bwe tulaba ebweru Premier League bw'ogenda mu Premier League n'otagenda mu Champion League bakulaba ng'omunafu teyaqualifyinga kakati essomero lyonna eryagala ovuganya ku kikopo ekirala kyonna oba mu East Africa ebweru wa Uganda sooka erijje mu nteekateeka z'obwakabaka ekyokubiri okuggyako ki naye bw'oba osamba omupiira oba bw'oba olina essomero nga liri mu Buganda n'otalabika mu nteekateeka zino okubeera w'oli kuba kutankanibwa kituufu Ssaabasajja ategese ate gwe gwamba togende otegekeddewa ensi yonna ejja kubakubuuza n'abazadde bennyini bakubuuza ekyaffe nga tolabise ensonga semusonga ey'obumu obumu webuli ensonga semasonga obumu webuli ddala so eyo nayo nsubira nsonga nnene nnyo ereese ttiimu zino ekyokubiri amasomero gano gennyini gasoose ne gategereza enteekateeka okuva ekiwandiiko ekyasooka lwe kyagenda mu masomero entambula engeri gye bibadde bijja bikola ki bijja bitambula nga gagamba ekyamazima nina ogenda mu mpaka so njagala okwebaza amasomero ago gonna kati omupiira guzze eri abantu b'e Kawanda nanga obadde ngenda okubuuliza ddala nti abavubuka ab'e Kawanda awo Kawempe Maganjo Matugga emirirwano gy'e Kawanda wonna era wano n'abali mu faamu mu research center wali kakati mu research basuubire ki abantu abali mu Kawanda basuubire nti bafunye Ssaabasajja agabudde kituufu Ssaabasajja agabudde kubanga akuleetedde amasomero ga Buganda g'owulira nti aga amasomero si mangu gonna gagenda kubeera mu mpaka zino okuva olunaku olw'enkya olwokutaano olw'omukaaga Sande ate gati komyewo gamalirize nga 16 era mu kitundu kye kimu ekyawa eky'e Kawanda kakati omuntu w'e Kawanda ekisooka business omuvubuka w'e Kawanda eno program omuvubuka nti omuvubuka w'e Kawanda asiika chapati ategeke okuliisa abantu ow'ebibala ategeke abakole okwolesa demonstrations aba Kawanda research abavubuka oliyo ajja kujja mukulu biri muye ke kaseera kogenda ofuna otuuka e Kawanda ogule ku muyembe omuyozeemu endokwa kubanga otuuse e Kawanda esaawe kya Kawanda kiri opposite ne research kati ekigaana ogenda wali ogula endokwa ng'ekijjukizo kiki ng'ate Ssaabasajja atukubiriza tusimbe emiti tukume obutonde kitegeezo kye kimu ku byebintu ebigenda okubeera mu Kawanda aba boda bagenda kuba bavuga abantu nga babatwala ku kisaawe kya Kawanda research Kawanda Secondary School Mbogo Mixed Secondary School ne Namalere research kakati awo wonna sente kuyingiza kakati bodda kuba amasinzo tulina bannaffe wali aba St Cyprian Parish Kawanda bwana mukulu Father Galiwango ke kaseera okunga abavubuka kubanga abavubuka abo nga ajjukira ate nga 17 St Cyprian bagenda kutongoza okuzimba ennyumba y'abafaaza kati abavubuka ke kaseera okulembeka olaba Obuganda bwe butegekedde abavubuka omuvubuka avuga boda omuvubuka asiika ebyokulya afune sente erizaana waayo nga 17 mu yeekalo ate 16 ye final kitegeera ne ku final 16 ate jjukira tiimu zigenda kubeerawo zonna buli final zonna mu football netball handball volleyball basketball final zonna za kuzanyibwa nga nakuzo mwezi 16 kitegeera ne olwa 16 era omuvubuka agenda kulembeka agenda ogenda eri 17 ku church okuwaayo nga bagamba omuvubuka bwe bulamu bw'omuvubuka okusobola okukyuka omuvubuka atayagala kukola omuvubuka atayiiya tasobola kukyuka so kati ebintu bino nga bwe bijja ku kitundu bingi byeba byeyongera okujja weewaawo oli ku BBS Terefayina ndina omukungu Katamba Gerard ssentebe w'enteekateeka z'ebyemizannyo mu masomero ali mu kulungamya mu kulambika alina obuvunaanyizibwa bungi era ye kalaani ye muwandiisi w'emipiira egy'ebika
munnanko bazambogo musomesa nno omutendeke ddala era ewabironga eyo naye gyakakalabiza egyennoni mu baana bafe aba secondary. Mukulu Katamba ekifaananyi kimpa nti olunaku lw'enkya empira wegigibwako akawuwo abantu bagenda kuba bangi ate lunaku lwakuwummula mu nteekateeka ku kalenda ya gavumenti. Ebyokwerinda binaabitya ebyokwerinda era byo nga bwomanyi nti abantu ba Ssaabasajja bwe babeera mulina okusoosowaza ebyokwerinda. Njagala okwebaza amasomero gano gonna gye twatadde empaka gonna galina abakuumi abatandikirwako ate tetukomyawo ebbaluwa zatambulira ne zigenda ku poliisi okwongera okuwa obukuumi okuuma abaana ba Buganda. So nsuubira enteekateeka zonna ekikolagana n'okuuma emiryango gyonna abantu abagenda okuyingira mu masomero ago bagenda kukwazibwa era nkubiriza abantu abagenda okujja bw'oba olina akakuba akatono akakutuusa ku kisaawe tokola nsobi lunaku lwankya kuyita mu kakuba akatono. Abantu bange ab'ekawanda awo balinayo ekkubo lye batera okuyitako emmanju eri ne bajja ne bayingira ekisaawe. Njagala obbakubiriza bayite ku geeti entuufu tebayita mu kageeti katidi bajje bayite mu geeti entuufu bayingire balabe emiki omupiira gwa bwereere teryasoloza so kati bw'oba teryasolooza tewali nsonga lwaki oyita wala yita abantu abatuufu ate tujje tuwage n'ekirala abantu bajje nga bazze okuwagira amasomero gaabwe kubanga mukulu birimu gwomanyi gye wasomera naye kuba mwaka feri kalungu bulawula eyo kati ate gy'oyagala okugira nga situlina nangatto mbigenda kaakati katonda ono katonda bwatalina nangatto mbigenda kati nze ntula mu Terefayina nange natandikira Lukole natandikira Nambyume Ziroobwe Nambyume primary school kati gugwe nkyazza nenzije Lukole secondary school kati olwaliro so nkubiriza abantu nti abavubuka tubeere n'essuubi mu bintu bye tukola okulaba nga tusobola okuba nga tukola ebintu byaffe bitutwala mu maaso. Omukungu Katamba kakati waliwo ebikyasoomooza ebitaaga basiponsa tubeetaaga oba olina ab'okwebaza kati okwebaza ab'enkizo booga nti bane gundi yatuwadde public address system siyinza buteebaza Kawanda Senior Secondary School. Njagala okukubiriza abantu b'ekitundu Kawanda Secondary School ge gamu ku masomero ag'ebyemizannyo. Essomero lyategeka emipiira gy'ebika obudde bwonna gye twabeerawo. Essomero eryo tutuuse ku mipiira gy'amasomero era nga bwe twawulira Edmansita ku lutimbi lwa Terefayina BBS nga alungamya tife ensonga ekwatagana n'Obwakabaka tugisoosowaliza ddala. Kakati njagala okwebaza Kawanda Senior Secondary School management yonna okuviira ddala ku director Haji Maseruka Haji atukoze obulungi obutagambika. Buli lwogendayo mubuuzaako we mutuuse ali mu njogera nyangu gye bayita positive akuwa suubi ate mugamba nti kino mugenda okuddayo enkya nga kikoze eki. So njagala okwebaza Kawanda Senior Secondary School. Njagala okwebaza Haji Lumu Hamid Owambogo Mixed Secondary School naye yatuwadde ekisaawe ag'amasomero ga nkizo kubanga amasomero ago gakuwa ebisaawe ate nga mulimu abaana oba osembeza omuvubuka ekinyusi kyennyini kubanga olina abawagizi ba Kawanda 100 bogenda otandikirako olina abawagizi ba Mbogo 10 bogenda otandikirako abaana abo bakola bamanyi. Njagala nkubule buli mizannyo gino gigenda mu bavubuka abavubuka balina bebayiga ti ndi Muganda neddira kino ndi mu Buganda kati nkuwa ekyokulabako abantu abavubuka abo bali mu masomero ago bagenda kulaba ku minisita waffe Ssaalongo Robert Sserwanga kubanga yagenda okuziggulawo kati bagenda kulaba ku minisita waffe minisita waabwe saate olibadde basomako musome minisita kakati agenda minisita agenda kulaba ku bavubuka ababanko bazambogo abali mu Kawanda abavubuka abakola olulimi Oluganda kati Kawanda ebibiina ebyenjawulo ebiri mu Kawanda Secondary School agenda kuba biraba. So njagala okwebaza abantu abo era njagala okwebaza abantu b'e Kawanda bonna. Waliwo nno ategekaawo omuvubuka ayinawo embaga ey'obugole ku lw'omukaaga Kasaga Frank ali awo bamugati wali Kawanda ku St Cyprian mu bavubuka ate abavubuka bamali bajje wano ku mupiira ate nga naye wa mupiira kati olaba nti abavubuka bakola ebintu ebibatwala mu maaso. So mbakubiriza bukubiriza kagge ensonga ze nazirimu era wekitiibwa minisita bateeka okuba bakwatagana kati ensonga zino tuli mu ssaza lye so ensonga ezo ziba zakwatagana dda. Njagala okwebaza ate n'empaka zino zitabuse. Waliwo Father Kirumira ali Nswanjere seminary
eri mu mawokota naye yagambye mpaka nzigoberera era nja kubanga ate ekirungi gy'ebintu byaffe entimba ez'enjawulo zigenda kuba zibiweereza tujja kuba tuweereza butereevu atasobodde kubeerayo ali ewala era ajja kulaba kakiripu ako goolo yanywedde etya n'ekirala ebitone bigenda kubeerawo bigenda kuzuukusibwa ebitone bigenda okuzuukuzibwa n'okuzibwa kabanga olwaleero tulina amasomero tulina ebibinja biri 8 sofa ebyempaka tulina ekibinja ekirimu bannaffe aba Janani Kawanda Secondary School, Blasio Konde Memorial School, n'Ekisozi High. Ekyo kibinja ekibinja B tulina Kawempe Royal College Bulaga, tulina Life College Kitagobwa, Ahmadiyya Muzirimu High School, ate ne Kajansi Progressive. Ekibinja C mulimu Buddo Secondary School, Nairo High School okuva e Mukono, Mengo Senior Secondary School ne St Miriam High School. Ekibinja D mulimu St Mary Kitende, Stelland College Matugga, Lubiri Senior Secondary School ne Kibibi Muzirimu Secondary School eyo wekitibwa Katamba. Then ekibinja E mulimu Uganda Matters High School Lubaga, St Francis Secondary School Busunju, Cambridge Secondary School Chengera ne St Raphael Future Bell Secondary School okuva ne Wakiso. Ekibinja F mulimu banafa ba Green Light Islamic Secondary School Nansana, Kakungulu High School okuva Bombo, ate Kisubi Mapeera, Wampewo Ntake abo kyekibinja. Then ekibinja G mulimu banafa ba Lubiri High School Buloba Campus, St Mbuga Vocational Secondary School, Standard High School Zana ne St Austin High School. Ekibinja H mulimu St Andrews Kagwa Gombe, mulimu Royal Giant Mitiyana, mulimu Caltech Academy Makerere. Kakati ekibinja ekyo owulira nti omupiira gukyakola ki gukyanyoka. Ate ne timu ezabwala nazo tulina banafa St Francis Busunju, Kawanda Secondary School, Mengo, Ahmadiyya ne St Matia Mulumba. Ate mu kibinja mulimu Uganda Matters Lubaga, Green Light, Blasio Konde, Kajansi Progressive ne timu endala nyingi. Tujjakoza muddakiika emu mbawo mbasibule. Basibule nga tuwumbawo. Nga nsibula njagala okwebaza abantu bonna abadde baweereza abala programu eno. Njagala okwebaza abasomesa bange aba Sacred Heart kubanga tiimu ya netball nayo bagitegese bulungi era ejja okuyisa ebikujjuko bino. Njagala okwebaza bonna abali emabega w'enteekateeka eno. Njagala okwebaza abaweereza bannange betuddukanye empaka zino babati muziteekateeka kati kubanga enkya minisita wajja okuggulawo kati wali kutuula. So njagala obeebaza tugenda okulaba abazanyi 130 abagenda okubanga bali mu kintu kino. Ffenna tubeere Kawanda Ssaabasajja Kabaka awangaale.